Kyovula banze emmotoka nazitwalangako nga saga zitunda muno mu Uganda nga nkimanyi singa bakukwata n'ogitunda wano e Uganda olina ogibawa bo kuvaako olina obbakakasa eriwa kati nze nga nzitwala ewala bw'onkwata nkubuulira weeri tosobola gendayo n'okubayo n'essimu n'okonfirming nga kituufu gyekola ki gyeri bali ne bakugamba muntu huyo alileta pesa amanya alileta muzigo mlipatia hii pesa mwewe mrudishe pesa yangu nirudishe muzigo yenyu kati ndi mukwogera nona alikwebuusa mbuuze ebibuuzo oli nani etololemba kuwa mabega tu banteekamu ekigoye mu kamwa kisweta kiddugala kati n'obeera muli bebakwata ne batandika okusiba ne bakuteekamu obuuma obwo munno era omuntu wananga azanyiso agamba nti ayegomba omanya anoonye ssente mu bubbi Newanya mugamba mutya abali Kachubai TV kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo gwe wenna agenda mu maaso n'okubeera nti nno tugoberera kugamba kyokola kyamaanyi nnyo ate gatiseeko omulundi ogusooka kugamba bugambi subscribinga sharinge ate bitambulira ddala bulungi nnyo kakati nno omwami ono gwendeese emboozi ye gwe wenna nga baali bakusibyeko nga tebannakusiba olina omusibe oba nawe gwenna tomanya enkya bayinza okukusiba osaanyidde ogiwulirize gishalingireko munno ne munna gishalingireko munne nga tunabatandika muwulirize mwenna naye maaso awo ojja mugamba owaayi omusajja omuwulidde bannanga ebintu bizibu bintu si byangu naye nga finally bagamba obusibe buggwa obusibe yabumala myaka 8 ng'ali mu kkomera bannange ogamba otya gye ndi bulungi ssebo nsanyuse okukusanga mukama wange amiina ssebo amanya gugwani amanya mpitibwa Success Ligani Mugalula naye abasinga abedda abantu nabeeranga n'abamanyiryo Okero oba Deriki oba Yanga bakusiba emyaka 8 kuva 2018 naye engenda yange ey'okutwalibwa mu kkomera yava oluusi ku bazadde bange abatamanya nti kye bali kukola kitegeeza gwe omuzadde yenna ali eyo kino kikwatako nnyo okuwuliriza engeri gy'okuzaamu abaana engeri gy'obalabirira n'engeri gy'owangaala nabo tutandikire ddala mu buto bazadde bo lwaki ogamba nti no bakweta okuyingira ekkomera tinali muto nga nsomera Clever Zoology Engineer School awo ekyo kitintale owamugwanya naye ng'okusoma kwange ng'omanya abaana ng'olumu tekugenda bulungi kati nga muzeeyi ate yayagala nsome era saamunenya kye yakola wange yali agala nsome saa zino nange nkyejjusa kati muzeeyi yankwatanga nga ntwalanga ku poliisi owa kyamaani naye nga byakusoma kati namala P7 28 neŋŋaana okusoma omwaka mulamba nga njala mbeere DJ sokoleke nga oli mu kiraasi ki awo nga amaze ekyomusanvu n'ogaana okusoma ng'oyagala beera DJ nga nina MC wali bamuyita MC Bobby nga mukwano gwange kati nga neŋŋamba sijja kusooka mbeere DJ kati nga DJ ani gwe weegomba mu kaseera ako biseera waliwo DJ Ricky waliwo DJ Kus waliwo Bashir abo kati nga mpulira mbyagala myaka emeka egyo awo nali myaka 14 oli myaka 14 awo kati bwe nagaana okusoma awo muzeeyi n'antwala omwaka mulamba ogwo gwe natuula nga 28 n'enzirayo enjala n'ennuma enzira neneetonda muzeeyi n'angamba essomero lye nkutwalamu lyogendamu njagala osome n'antwala e Busoga essomero liyita Harvard liri Idudi yigange eyo bwe natwalibwayo ate embeera ate n'entuukayo n'enyumira bunyumizi neŋŋamba te muzeeyi yanjigye Kampala n'andeeta eno wanyuma ate nga nze owakabi weeri olwo ng'ofuuse gundi weeri serebu weeri ate kati nentandikira awo kati ntuuka mu siniya ey'okusatu muzeeyi nemusabanga ssente nga bamugamba omwana oyo tayagala kusoma atabeera mu makilaasi biki ssente z'omusabanga ozikozesa kwetiribuusa n'abaana b'ab'ente ate nga tazimpa kati nga ali tazimpa kati ate nze nkozesa omutwe gwange
awo nentandi nga njiya mu mikwano gyange bwentyo kati bwenangamba jangu okime ssente Kampala kumba asetinze poliisi bwe natuuka e Kampala muzeeyi bankwata bukwasi ne bantwala Kitintale ku poliisi wuuyo ndi ng'olwakwatira ki antaddeko omusango gwakwagala kumutta iye lwaki kati nga yalooza nti bwagunteekako nja kutya mbonerezebwe deni nkole kyayagala osome bulungi nga bamugamba yali yakukuba embooko ne birema yankuba ze zonna zaali twabiyitamu ebyemiggo byonna wano ng'okyali mu primary kati ate yakubanga nene bigaana kati mu kugaana omwo n'atandika kuntwalanga wairi nga bankubira ku poliisi yakutwalako ne ku poliisi emirundi egyasooka wano ng'okyali nga kirasi ki awo mu P5 P6 omwo nga muzadde wenyini akutwala ku poliisi ne bankuba kibooko 215 lwabutaagala kusoma kati nga nene nebisigala nga byebimu kubanga bw'otuuka omwana otuuka onoomanyiira n'oguba kati natuuka n'enguba kati bwe yantwala mu prison natuukira Kampala rimandi Luzira olwo yali 2011 awo ndi mu senior ya kusatu kati bwe yantwala mu 2010 mu prison waliwo omukulembeze yanyaniriza bamuta Katongole mukulembeze yali akulira mu senior 3 awo mu senior 3 muri yabwe yanteekayo Katongole nanyaniriza bulungi nnyo kati naalaba ngeri gyenimu nga ndi musirise nga ntidde wali kutya kwanga nga eri mu prison bwoba gwe gusoose kuba kufa kwereere kati na ensula endya ndi mu uniform emu sina sapatu ngembera ate nenda bange kati naalaba nga ndiso nga ndinga ali kwekubagiza nnyo nampita nangamba kiki ne munyonyolamu nangamba eyo gyoli maama wo sijali konze sijali nangamba totya ogenda kugaggawala kitegeeza ewaka wano wabeerangawo na step mom mami wote wakula naye mu mama wange nakula naye netuka nenvaayo ne bandeeta okusoma nojje ne wa step mom okay kati omusajja oyo taata bye yakolanga byokukuba ebyokusiba yali yekka oba yali influenced by your step mom yali influenced n'abantu abalala ab'eŋŋanda bamuwa amagezi omwana mutwale ku poliisi kubanga nali last born nga bali baagaggawala bo bagagga baganda bange babamaluba okusoma kati ng'oluusi nga muzeeyi alinga njagala nnyo kati nga lumu bibayisa bubi kati n'abanga waliwo yamuwa amagezi kuntwala ku poliisi yali muganda wange bali poliisi bamukubemu kajja terera prison era yamuwa amagezi ago ne bantwalayo ate mu kuntwalayo omusajja gwe nasangayo nemunyonyola ebizibu byange naŋŋamba mu myaka 2 tewalina bizibu n'omunyonyola effujjo lyange kati naŋŋamba munaku tofaayo si buli asomye mugagga gwe togenda kusoma naye ogenda kugaggawala osinge n'abo abaasoma konze neŋŋamba ntya naŋŋamba onfunye naŋŋamba enkya tujja kwogera bamuyita Katongole era bambi yalokoka obubbi naye bamuta jawaali bamuta yavaayo era abeereyo Kasenge kati omusajja oyo n'atandika okumbuulira engeri gye babbamu amamotoka naŋŋamba igwe ogenda kugaggawala mu myaka 23 ojja kuba olina kalina neŋŋamba kweri nti kati bwanteekamu ekintu kati muzeeyi neemulabanga kasasiro awo akusomesezza engeri gye babba emmotoka nendabira ddala kati awo nfunye kati neŋŋamba ti nvuddeyo ntya mukomera nangamba kati ogenda oba ogenda kwetondera muzeeyi wo oteebwe osobole okutuukiriza by'obala era bwe nadda mu kooti nga 18 nakola gwa kwetonda naŋŋamba olwali nvuddeyo amaze okuŋŋamba nti ogenda kufuna bisumuluzo olina emmotoka eziri okumpi n'ewammwe awo konze weeziri baneiba naŋŋamba baasi waliwo hipsam waliwo nuwa naŋŋamba baneiba abo abazirina baneiba ba muzeeyi naŋŋamba kaakati ogenda kutandikira ku ezo ogenda kuva wano nze ngenda mu kooti ku Lwokutaano bweba bakutadde ku lunaku bwe ruti ku Lwokutaano gwonsooka ku kooti kati bwe bakuta jangu ondabe eri Makindye ku kooti olabo baba ntadde oba nkyaliyo kubanga nali nkyagala
Nangamba ogenda kufuwa oba ogenze genda owefule nga ayoze emotoka eyo nga bw'obadde okola bw'okwata ku kisumuluzo ddukirawo enakawa we babisalira osala ebisumuluzo ebyo okisala ekisumuluzo olugo obeerawa ewamwe wa ndi Kitintale ewamwe Kitintale kati bw'oyoze bwakuwa emmotoka gyoze sooka oddukawo enakawa kuba era siwala okisazise kati era yali mwenyini nali siina ssente mwenyini yali ampadde bubanta yali ampadde enamba y'omukyala we kati mukyala we namukubira oluga yali amaze okuŋŋamba nze neevuga yeevuga ina abakyala abalungi ali mu bulamu bweyagaza kati nampa enamba ya mukyala we kati bwe nafuluma ne nkwira mukyala we nanterako emitwalo egi ena ku ssimu yali amaze omugamba nti ono omuntu wakubira bw'atyo muwe emitwalo emeka ezo sente ze nakozesa okusalisa ebisumuluzo na piki eyantwala kanga kujja Kitintale kuntwala wali ne 15 n'okudda 15 ekisumuluzo kyabatusalira mutwalo gumu bwe namala okisala nenkomawo ne muno wayitawo enaku bbiri era nensala ekirala ekya Nuuwa emmotoka weeziri kati muba wayitawo naku nga 4-5 nenagenda ku kooti kati ku kooti nali ŋŋendayo nemugamba muzeeyi kino kimaze dda ebisumuluzo mbirina nangamba yanga oli sharp nnyo nangamba oli sharp awo ojja kukola kati laba omukisa nga bwe bumanyi nti mukisa guba wagwa mukisa kuffe naye ku balala kiba kisiraani laba bwe bamuta bwe bamuwa beyiro nangamba baasi ebisumuluzo bibiri obirina wabisazisa byonna ne mbimukwasa nangamba kati kangendeke waka naabeko neetereezeemu enkyato nga tonaddayo ku ssomero kubanga nali nkyaliwo olwo nvudde ku poli namala weeks 2 awo sinaddayo ku ssomero kubanga bwenkomawo ngenda kujja nkulabe tusinkane ondagirire emotoka ezo zisulawa apaakingawa abeerawa wonna kati zo gwange nengukola ogwo nti eno ebeera ku kyaki tava mu kyaki wali ng'epaakinze yali ebeera nnyo ku kalivale kyaki bwagenda muyingira mu kyaki esigala ebeera awo endala teva ku dduuka lye bweba teri ku dduuka lye abeera waka ate wakati waliwo nga ukikomera naye nga yo oli bwakikomera yali agijjamu naŋŋamba kale era naye mulimu nengukola bulungi nnyo n'akwata emitwalo 10 n'agimpa naŋŋamba ddayo ku ssomero kati omulimu ogugwezeza oli mu siniya firi wakava mu komera ofunyeyo n'eky'ekkumi ate neddiiro ne bizinesi njirese etambula basi kati mba nakatuuka ku ssomero weeks 2 yeye gugwe yakwata piki nafuna omwana amuvuga n'akeera ku nyumba ku waka n'abapembeeni kati ono agenda girinya emmotoka ng'ono amulaba kati n'amutambulirako yagimugirako ku supermarket oli bwe yapaakinga ku supermarket ayingire munda n'agiyingira n'agivuga kati nze mba ndi ku ssomero ngwawiseewo weeks nga 2 mba ndi awo nankubira essimu naŋŋamba yange oli wakonze ndi ku ssomero naŋŋamba kale njiji eyo n'avuga emmotoka yali avuga golf n'ajja iganga okundaba ng'olusimanyi nti yakoze omulimo kati mba atuuka iganga nkubira mbuuza oliwa mugamba ndi wano ninya boda kuva ku ssomero ntuukawo tuka neŋŋamba kuleetedde ku ssente yagala olye ku ssente enzungu ng'emmotoka yagitunze n'ogitunda yagitunze dda nankuleetedde ku ssente njagala olye ku ssente enzungu konde ssente enzungu sizikwatangako najjayo $100 mu ebiseera ebyo dola yali ku 10 yali ku 240 ebiseera ebyo 240 mwezanyira yampa $10 1,200 nga tozirabangako tugendera ku global bamuta Baroda Bank of Baroda tuzikyusa nga nkwata akabambi ka ssente bwekati milioni 2.45 azikuwadde azimpadde nangamba omulimu gwegwo bwotandise ningamba ate nkyaleeta bino nga binyuma akasente siniya firi okutte ku milioni 2 kitundu nenkwatirawo nengenda ntwalira mu hoteri netulya emmere mala okulya emmere nangamba olwaleero nze ngenda tukwata ku zizzo byonna abikoledde tugenda mu bbaala walukira balita Desire erigangaawo tucakala nagula omwenge olwondi kusomero mbitadde olwondi ndyena ate akasente kazze osoma funa ssente nabeera mu hoteri ennaku 2
gasiko siriyo sente nzirina bwe nava mu hotel ye naddayo nangama kangende nchime motoka eri ngenderewo nawe Kongo nayo sitegenda kusubwa leero nayo njitwale Kongo nayo njitwale nkuletere sente nga bwazibbe na zitunda Kongo kati nze nenzira kusomero nengula engoye abasoga ne bagamba baba ono mwana mugeyaga omusaadde ono mugayiga omwana mugeyga nengula engoye nengula house blackberry obulamu nendaba nga dakituufu sente weeziri nogula blackberry musomero kusomero kati mala weeks 2 endala era naleeta endala sente nandetera $1,500 yatutenuwa nengamba mwezi just wezi ndi mu $5,000,000 nengamba kituufu obugagga bulina musajja munnange natandikiraawo okusoma waddamu okusoma nakoma kweyo class senior 3 bwe nenvaayo okusoma nga nempangisa nenzira Kampala nempangisa esseeta ku sente olwo nvudde yanjigiriza kati birala abatuwa tupangisa abatuwa abo tupangisa bana aba special high abo tugenda nanjigiriza oluso engeri gye bakubamu oluso kyeki akuleeta kabakuuma kaba buwanvu bwe buti wangu mutayimba ne butayimba buno butono kati eri babukugenda ne babusongola ne balukola munge ekisubuluzo kati bw'okiyingiza mu looko ye motoka emenye ekutula bukutuzi looko bwe kutula olugi n'oteeka ne muli wayingira mugundi muserefu ye motoka wali era nawo n'okutula kati bakasala bakakola bulungi nnyo ne bakawoola bulungi nnyo ne kabeera nga bwe kati kati bw'okayingiza mu gundi ne bamaani bakakola we ne kabanga ero kati oli akwata bukosika wano wakutte wano walinga era awo n'anyoola mwabikolanga kati oli n'alinjigiriza kati ngewezo ng'ate emirimu ne gibanga miyitirivu awo kati ng'oyiza okujja mu looko y'emmotoka kati bano ng'osanga oli abago agipakinze taliiwo agipakinga n'omulaba nolaba teri gwagambyeko oba bikoze bitya kati nga naawe ojjanga nanyini waayo bano apakinze emmotoka ayingire mu supermarket nomanya nti nayinza okumulaba nga anaafuma n'agenda n'atula n'oli n'omukazi emabega kati omuyinza oba babiri omu n'amugoberera kati gojja buzinaye nga nanyini waayo kanamutuulako nakusindikira mezi agamba ono wuunaze mu kukwana kati nga naawe ojja nga boosi nga naawe ojja nga boosi weebale nnyo nasikaali n'omugamba nkolera ekkubo nasikaali n'akola ekkubo n'ogenda kati luno oluggi luno jjukira abaagikubye nga oluggulo otya luno luna nti olwokutulya gundi oteekamu kagundi nasikaali alowooza otaddemu kisumuluzo alowooza kisumuluzo aba kaba katono bwe kati bw'okateekamu bw'oti sikaali ayinza okuba ayimiridde eri kati bw'oyingira ng'ogwotwala kati emirimu awo natandikira awo ningidde awo mu level eri ndi kukula mu bwongo kati ba special high mbakola okusoma okuvuddemu completely ebyo aba special high mbakola aba tour and travel kati nabalumbanga bali ne bandabanga omwana w'omugaga kyembagamba kyebakola nga numba tour and travel nemba nyonya mbagamba njagala motoka tugenda kwanjula oba ngenda twala girlfriend wange balaba mwana muto kati nga akusaba ID nga ID ogimuwa endagaano ng'ogikola ng'aleeta endagaano ng'ogisaininga n'endaga muntu gy'oba omuwadde feke ng'omuwa ndaga muntu feke oli gino ogisigaza omuwa dupe ate ffe tetwali tetulina nandaga muntu just muwandiika buwandiisi ffe ndaga tugenda wa twagenda ali ku zinassa ne tunoonya ndaga muntu ya $3,000 ne bateekako ekifaananyi kyo amannya n'okozesa noteeka ku kyamugamba kyakola kati amannya noteekako amalala ekifaananyi nga kikyo ojjayo y'omuntu nini namba bikibyo nga bwebiri webaamu jjukira ono gw'ogiwadde tajja genda mu gundi akikebere nini namba ddala kituufu tewali kati nga yakubwa nda agreement ng'ogisaininga nga gama nnaku 3 ng'omubalira emitwalo gy'enkaaga 20 ng'omuwa kati ng'ogenda ng'ogitaddemu emitwalo 6 otaddemu amafuta ga mitwalo 2 gyegenda ogenza era ogifunyemu 10 kati ng'olaba ogitunda bakwadde miliyoni ezisente zigenda miliyoni 10 otutengayo pulimo sokolege
nga bw'ogitwala bw'oti togikomyawo ng'ogitunda butunzi. Nsooka nagicakaliramu e Kampala ne ngicakaliramu mu mabaala ne ŋŋenda wa naku kati olunaku olusembayo ng'ogitunda nga ngitunda. Kati nga bw'okoma obagamba oti ate nkomawo awo batandika kunoonya olwo guba musango nga baguteekayo baguteekayo kati agenda kutuukayo nga already poliisi ono tumumanyi tumunoonya naffe ekitegeeza okola ogwo nga bo bateekayo misango gyakumuleetinga gw'oli eno onoonyezebwa seriously bakunoonya ng'ogenda mu bondi ndala ng'ogenda mu gundi ndala mu kampani ndala ng'ogenda oba ogudde kuba special bano oba beetadde ku ssimu beeranga balina zimotoka nga bonna okola ki kati ng'olumu twatuuka nga ne bana basajja bakwana abakazi be batamanyi nabo nga tukolagana akwana omukazi ku Facebook n'ekifaananyi ekiriyo kya mukazi naye ng'ayogera na musajja. Oddira Facebook account n'ogigulawo n'oteeka ebifaananyi by'abakazi n'ogiteekamu erinnya eritiisa n'omulaga nti ono mwana wa Keith Mwankanizi Permanent Secretary kati twalina account nga zirimu abantu abo banenenene kati n'ebifaananyi tubigatta ne baba nga bali bonna omuwala naye ne taata we n'olowooza okiwala kya mukulu nawe n'omanya nti okwana mwana wa mukulu kati ogenda otuuka ku account ng'eri mu bantu ng'erina abantu 2,000 3,000 ate ng'olaba omuwala atambula mu bifo bya bbeeyi kati omuwala oyo akulaga tali mu Uganda akulaga ali South Africa bw'omugamba gwe nti oli Uganda yakulaga ali South Africa bw'omulaga nti ali South Africa yakulaga ndi USA kati nga muchatinga ne sente nga basindika nga bazibusindikira omuwala naye nga essimu ezirisiivinga yawanaga amasindikiraako ndi business sindikiraako maama wange badde baafu ayagala $5 oba $10 ngenda zikuddiza kati oli lwakuba ati ono agamba mwana mugaga afunye omukisa okunsaba ku ssente ng'asindika kati n'emmotoka nga tutuuka n'emmotoka ntuzibajjako nze ngenda n'enzikima nze nkola ebyo ate nze omu agenda akakusindikire driver wange nsindikire muganda wange ate emmotoka nkimeko wano nina wendaga webale nnyo n'ebirabo nabikimanga ku Africana ku Serena nenga nenkimanga omusajja aweereza apaakinze ekirabo ekimuli mulimu ssente mulimu necklace mulimu obugatto bw'abakazi naye ng'omuwala tamulabangako n'ateekamu n'ebbaasa nga mulimu $10,000 nenkuba akakalu nengendawo nenjikima ewa nyambalanga driver bwayambala nenga nembikima naye nga muntu omu abikola abasajja nga balina amaanyi n'okola ebyo nange omuwala tomulabangako kati oli twali gwe twakola kumala myaka 2 mwamukuula ng'ali China oyo yali mutabani wa BMK sokoleke mwabba mutabani wa BMK kati ng'ebintu ebyo nga tubikwa kati nga mbeere kati ng'alowooza akwanaani akwana muwala wa Keith Mwankanizi ne mumukuula okumala emyaka 2 kati ng'asindika biki kasindika ssente ng'asindika ssente era olwamaliza twamubbako emmotoka 2 sokoleke take essimu eno wansi byogera bituufu era nenkwatibwa bugwo musango mwazibba mutya emmotoka era kinkola yemu kuweereza birabo n'aweereza kati wali twamujjako emmotoka yazituwanga nzizangayo ng'omuwala tamulabangako emyaka 2 nga omuwala agamba njagala gendako wano eno musajja n'aweereza emmotoka n'ogera n'ogikima nemugizaayo ogwaddako ne mugitwala gwaddako ntuzitwala nga ziri mu $2,000,000+ kwaliko Amazon ne kuleberako ne Dolado kati ezo mwazibba lumu 2 mulundi gumu zali zigenda ku mukolo muwala mwefu anti mwoli mwefudde muwala mbuga tulina omukolo gwe tugendako kati ng'omuwala ye agamba maama ayagala emmotoka ze wakati ezimala funayo emmotoka agenda omanyi maama wange yanzaala takwatagana na muzeeyi kati nze mulabirira nga ye kodi gye yamuteekamu
so ne tubanga emirimu nga buli wiki nasobola okufuna emmotoka 4 ze mubbi obwo nganze zenfuna nganze eza gundi situde wali mwazibirawa era twazikima ku Africana mwagenda ku Africana kamera mwennyini kamera nezindaba bulungi nnyo era ne wayitawo ebbanga era nenkwatibwa kati bwe yatuuka eseera n'abakubira kati anti yagenda olabe mu ennaku ziweddeyo essimu teriiko kati ono gwe yalagira azituwe ene Uganda kati ye yagwa bambi mu bizibu n'atandika emu teyalina yiye yali agije ku mukwano gwe kati n'abambi ne batandika kutunoonya bubi nnyo naye nga ife nga wanted twali twazimanyiira ng'omanya abaana ife nga temutya byakubasiba nga twazimanyiira nga gwolaba gibeere eyo be bamanyi ate ne bakunoonya Makindye Kitintale bakunoonya Emukono bakunoonya Embale bakunoonya Ettololo bakunoonya Eggulu bakunoonya naye nga byonna ebitongole bigana ebyemaani byegata bimanya nti kito oyo gutunoonya gundi naye nga bina fayiro nga 15 babakwata batya kugwa omusango kati nga nkuze emabega kinzo omusango gwasooka okunkwata omusango gwa mmotoka gwali gwa Katalatambi brigade ya Katalatambi naye mwamubba oyo yankimayiganga yanoonya oyo kumala emwaka mulamba 2014 yonna mwamubba mutya ye era naye motoka yali ya sister we naye nga yagimugulidde kati sister we n'ayingirako mu bafere kabafere ne bamuferako sente n'abagamba mukukwate sente mmotoka eno enkya ndeete sente kumbe bano bamanyi nti ono bamufeze tebasa kulinda ki nkya emmotoka eyo ne bampita banga amasoko duro otwale madamu ono bw'omutuusa emmotoka ogenda gisigaza kati madamu nze bwe namumuvuga ne mutwala ewe nankuba ekifaananyi kati nkuba ekifaananyi n'agenda batandise okunoonya ategedde bamufeze atuukayo bamugamba ono yange ono embeera ng'atabuse buli omu ali kunoonya ki kati Katalatambi n'ateekamu amaanyi okunoonya bankwatira Iganga mwaka kyogwo 2014 ayingira 2013 olwo 2012 nali mu senior 3 nembivaamu 2013 yali 2013 awo mu mwaka ogwo gwonna nenziba mwaka mulamba kati 2014 nenkwatibwa kutuuka wali banzijja Iganga bamalaaya baali wali gye nafunanga sente nali ziteeka nnyo mu bamalaaya abo ng'ogenda n'ogula nga sigula mwatunze siri mulungi mu bamalaaya kati nga bamalaaya abo nabo bajjamu emirimu batya nze nga nkwata bwe mba nfunye sente zange zitwala mu bakazi abo abawala abalungi kati nga bamalaaya baafuuka nga nakigezaako ku omu n'andaba nga mbeera ne ssente nanga naye ggwe obeeranyo ne ssente wali ku dipooshi kati ngendo olaba afuuse mukwano gwange saa zino nawulira agenda ne Etherland oyo omuwala omuwala nembwe namwatulira ekyama n'angamba walwawo nze abasajja abankwana balina amamotoka bana bagaba emitwalo 15 ngenda kuwa emirimu kati nalooza byakusaaga kumbe omuwala munyiivu ngamba nsula mu nnyumba abantu 3 ise nazo okuzifuna lutalo ngenda kuleeta emmotoka yanga omuwala oyo yafuna omusajja n'amutwala mu lodge olwo maze obimugambe engeri gyajjo gimuggyako okuzibajjangako n'amutwala mu lodge nze yamaze dde okuŋŋamba muyini yakutwala sigwe omutwala yamutwala mu lodge najja nankubira essimu nangamba tuli mu lodge bweti yali amaze n'okugindaga nti nja baleetanga nnyo wano kati parking n'akulaga parking kati bw'ayingira mu lodge eri n'amuwa essanyu omusajja ne yeebaka kati gwe emmotoka n'ogijjawo omusajja oli nga yampeereza ekisumuluzo omusajja bwe yeebaka omuwala ajjamu esumuluzo ng'akikuwa kati nze ampita nkuba tubeera ku message bw'amaze kwamanga nti yeebase kati ono omuwala abeera n'ebbaaga bw'olowooza mulimu kirimu kumbe ebbaaga mulimu leesu okitegeera oluusi mulimu n'essimu ezo alina essimu 2 naye emu yine yenna mwenfu kirala kiri awo kikwangala kiwaani naye nga kyaka naye nga tekikola kati bw'aba afuluma anze ampeereza ekisumuluzo n'ensimbula n'asigala n'omwami nze n'eŋŋenda
kati mu kugenda mu dakika nga 15 naye afuluma mu lodge n'amulekamu. Kati olalekawo ebbaga n'obwaba ali kufuluma n'amugamba ogenda wa ebbaga weeri alaba ebbaga weeri alaba n'essimu ku meeza weeri kumbe essimu entuufu agirina agamba ndi kwogera ne maama wange wano ankubira n'wabaasa yeekanze bw'ati. Kati omuwala yandeetera emmotoka n'atandikiraawo olwo nfunye amagurupu mangi gafunde kodi aba special baleeta mbafunako abatuwa mbafunako oli mukyakolagana naye oli kati olwo naali neetongudde olwo kati omanyi bazitunda ntute Kongo ate nfuuse driver mulungi kati ate nga nali ninamu emikisa mu kkubo omwo ngeri gye nali nti muto nga mu kkubo mpitamu buyisi mwana wa mugagga weebale nnyo nga mpitamu buyisi. Kati bwe oyo musajja ne twawukana awo mu bulungi ye n'asanga akola bibye yantwala e Congo n'antwala e Tanzania n'antwala e Kenya nga wonna kati nga bobba wano eno ozitwala Congo twa Tanzania Kenya. Kati nga n'ab'e Kenya tuyina abakasitoma abatuwa abazibba eri ne bazireeta eno weebale nnyo era Machoine oyo musajja ye yankonectinga yafa Machoine nga yaleeta e Kenya wano nze nzitunda ate bwazimpa wano nange nabo enzifunira siba muno nga ina connection era bwazimpa yena atuusa wano nze mujjamu ku sente zembani nanze nenjongerayo kati ne mulimo ne gubanga amakubo buli wamu nina mangi kati abo bamalaaya abo nenkizuula nti balina emirimu nimba mikwano gyabwe nimba nga bwe ngenda mu bbala noonya kifo bamalaaya we bali nimbafuula mikwano gyange noonyamu abawala abato naye abakulu munoba bwe ntuuka mitwalo ebiri ne bajje bwe mbatuwa magamba buli leero temugenda kukola mujje tunywe tulye nimbawa n'ekyebiri ekyenkya kati bamalaaya nga bama mutabani waffe naye nga teri gwe kubanga bw'oyingizaamu kwegatta nabo naye bajja kubba kati ate nze ali mbaagalamu mirimu kati bamalaaya bona nafunanga zigurupu nga nina abawala bange 6 nga nina abali ku Diposhi nga nina abali e Kololo nga nina n'abaana gange eyo nga nabo baliyo 2 ne wano e Kololo 2 ne ku Diposhi kati nga mbeera ati si mu wiiki nfunamu omwaleese kati oba okyali awo kati ng'emirimu olumu gimanyi okumpitirako nze nengenda n'emmotoka 4 mulundi gumu nenfuna badriver bange nga bagamba kugivuga $5 okuzituusa e Congo nze nkulabirira mu kkubo ebyekkubo bindekere kati nga nze nzifuna bwe nzifuna nti za mulundi gumu badriver mbamba alina ku ssimu baana bato bazituulamu nze nenzigulawo balabala omugagga oli neemukubira bali bamita Samwonga bamnemi babagaga beeri e Congo ne bampeereza ssente eza service mu kkubo musavi mwana mu kkubo tebabakwatanga ze batukwatangako naye nga si era mubakukwata era enkyawo okomawo kubanga oyitawo weeks 2 bakukwata noddayo n'ogumaliriza omusango oluusi n'ovaayo era n'okomawo kati nga ojjukira obulwa oyingira ekkomera bakututte okomawo era olina obwetaavu bwa ssente kati ng'embeera eyo ekusigala nti olina okunoonya kati emmotoka ezo nga tuzitwatwalanga bwe tutyo mu makubo omwo badriver bange mbawa $5 abagaga be basindika ssente mbakubira ebifaananyi n'embibawa ninawo guno omulimu ne bakuweereza ssente bakuwa ssente za service mu kkubo balina okutambula nga banywa balina abakyala balina basindikira ssente ewaka ne bagenda nga banyumirwa kati n'oba osanze mu oluusi musirikale ku kkubo omwokyayo n'agamba abaana bali kulya ssente mugati namwe muba n'omwenge gwammwe mu kkubo mugundi omwo mu mmotoka kati ye n'abalagamba abaana bali kulya ssente ng'ogenda nange mumpe eyo n'omuwaayo so twagendanga mu nkola eyo kati bwe bankwatira yiganga awo Katalatambi bantwala kwesaayiyo ekireka bakwata batya bansanga mu bbaala kati ebiseera byo nali simanyi tracking bwekola nga nkwata n'engula layini nenzizaamu ate mu layini y'emu mu ssimu y'emu nga sibitegeera kati basigala era nga bazirina nga munze ennaku 2 nga nkyusa layini emirundi 2 buli lunaku okyuse kyenkana kati ate layini nga nabe nkubirako ab'enganda bange kati waliwo w'enganda omu muvubuka
bamulimba sente milioni 5 n'abagamba nze nga balaba connection erinyo muyiganga nga ne nyumba eseta ne balaba connection ebeera nnyo muyiganga kati bagenda omuzuulu bamuteekako nti ono tumunoonya milioni 5 biki n'alaba nga ajaawo yayitawo nampaayo muganda wange mwana wa muganda wange ne bantwala ku poliisi poliisi abantu ne bayiika wali ku nyumba we nali mpangisa bamalaaya ne bakuba amasasi ne gakubagana bamalaaya bagamba tumutwala wa bawaffe mumutwala wa kati omanya bono watoli bawa kutaasa ne beeyambula siga ne bagamba waliwo wadde ekyabakazaabo abaana bayiganga abasoga waliwo kasirwe yali awo yajjamu engoye neyegamba saawa lolo ziri saawa 5 naye nga bonna beebuuza kiki kye nakola kati ng'ategeeza ki Kasiru anti ayomba byannaku bino naye olumu bisekeramu anga ayomba abasirikale abeesayu baza flying squad eze military eze bonna omu yanga kati bankwata bano tebamanya bankwatidde ki bo balooza byabawala oba biki kati laba mu manager w'ebbaala Michael Bambi yagamba omusebaba bamukubira esa mugamba omugaggawo bakoze nge bana lingi wagira nnyo bamukutte ye yalooza byabawala Michael Bambi nga ajja okundaba haba balaba ino olubuto bweruti nga bayiga abasikale kwaliko abayiga bamumanyi balooza nti gwenguze motoka Michael teyayingira ati tebamutwala tutwajja naye mpaka kireka kwesayo manager wa bbaala just ngaze kulawako bulala kundaba ngaze kuwo nga yalooza bya kubino musango ngaalaba muwagira milioni 2 3 4 kati bwe yankubira naye mungamba ndi waka nangamba kwero oli wabangabe bakukutte koze ndi waka ye najja kumbe atuuko waka bali kuba search waliwo bakabanda omusikale mento kabanda waliwo bagodi waliwo ba Yusufu bakasibante bali awo bakubye search abasanze batti banoonya bani ne mondo bani nakyo balanga teri kati oyo musirikale Bambi musajja watu omanyi omusajja oyo Michael nga tujja naye mpaka kukireka kati we twatuuka ekireka katatambi yali mu ntebe ye bw'ati n'alaba omuntu gwe baleesenze ngeze mu biseera bino twansonga nti bw'oba oli ku wanted nga bakunoonya togejja kituufu tobeera bwe ne maama wo mweraliikirira maama akukubira essimu naga mwana wange ndi mulwadde n'oti ogendayo omanyira ono baleka bamupimye olumunze nabeeranga kulya mmere nentumye emmere ku hoteri bw'ojja n'ontunuulira nnyo njirekawo ne balance n'emulekawo kasojja n'ontunuulira nnyo bw'oti omusajja ono antulirako ki mba ngireseeyo kati tetwagejjanga obeera mutono mu kaseera obeera mu kweraliikirira naye nga bali abakulaba olyokke sente ozirina naye gwenga gwe omuntu omanyi kyoyitamu ekiro oba essimu neevuga ogitunulira bw'oti nogamba ani ono n'ogikwata n'osirika bw'olaba teri kwogera n'omuggyako n'akukubira n'akubuuza abaana bange batute ku ssomero omanyi eno sirongo nogamba biki byogaana eno longo namba omanyi ono ali kutrackinga ng'ogijjako kati nga tosobola kugejja kati ebintu ebyo bantwala ku Katalatambi nandaba nga ndi mwana mutono nange ndi muto nangamba nze sigenda kusiba mbulira amazima kyovula banze emotoka nazitwalangako nga saga zituuna muno mu Uganda nga nkimanyi singa bakukwata n'ogitunda wane Uganda olina ogibawa bo kuvaako olina obbakakasa eriwa kati nze nga nzitwala ewala bwonkwata nkubuulira weeri tosobola gendayo n'okubayo n'essimu n'okonfirming nga kituufu gyekola ki bali ne bakugamba muntu huyo alileta pesa amanya alileta muzigo mlipatia hii pesa mwewe mrudishe pesa yangu nirudishe muzigo yenyu kati biba bitegeeza ki nti omuntu oyo muvubuka yaleeta omulimo nemuwa sente zange muleete sente zange zinamuddiza emotoka ekomewo kati ebyenkolagana bweri kati emigo oba ogiwonye naye bagendo bw'oba ogituuze wano e Uganda wano olina obbabuulira weeri ate bwetuukaawo ebintu biba biwanvu so saa zitundanga wano
kuba kati ne wagamba nti no tuddize ssente zaffe aha oba wazirya tezikyaliwo baba baagala ono gavumenti yebeetoola ate nga nayo olumu tetoola kati ng'eri enteesaganya eri Congo bagamba ffe tetujja eyo ewammwe okubba bantu be batuleetera eno kati nkugambye abantu oyiba otuuka e Congo omategeera nti ab'emmotoka zibula oba e Kenya awo otuuka omugagga omu ng'ayi omugagga omu ate etuukira bwe ndakiika 15 ng'aleese ssente nga bagiguze dda ekyuka mu bukyusi bweti ewuwe naye osangayo Abannayuganda n'osangayo abakazi ba myaka 5 baleese emmotoka. Kitegeeza Bannayuganda bannyo babbi. Kugambe kwaliyo n'omusumba. Omusumba nga bba wane emmotoka bulungi nnyo nga yenga alina church n'azitwala e Congo. E Congo yali musumba wano ne tugamba ne kati musumba sawa zino simanyi we yalaga naye yali musumba oyo musajja nga munene alina akasente ke alina church Entebbe nenge sente emotoka atwala za ndiga sokoleke omusumba oyo yali munene mu nkula ye nga munene musajja munene so kugamba ke erinnya limu bamuta Kizito Pastor Kizito naye nga alina sente nga mulaba mbeera no nenga alimu ani amumanyi bannange muntere mu comment awo obeera omumanyi bigambo si byange anko bigambo omusajja oyo ntwatirwa abantu baali bangi nga musumba yabba wano emmotoka nazitwala e Congo bwakoma wano abagamba Yesu yeebazibwe Yesu abaagala kati we natega n'engamba ensi kitegeeza oddala omusajja kiyaŋŋamba kituufu ti mu nsi teri mutuufu kati embeera eyo oba nkwata nze luutwe n'embeera awo ekireka awo kati latambi nga tuzze mabega nansonyiwa naŋŋamba bwe yakutunuulya ng'olaba kaana kato naŋŋamba kati ono nsiba waaki ono ne mubuulira wayiga nambulira wayiga otya biki ne mbimubuulira naŋŋamba nze sigenda kusiba naye ng'agamba ngenda kusiba nga nina fayire ziri mu 15 ye ne bw'atakusiba ziri zikulina kati ye nandeka naŋŋamba gwe nkugyeko mukono naye bwe nzidamu ne nkukwata lwoli kakasa nzaani awo batira ba Dakitulu Sheikh Dakitulu ow'Ebusoga Muhaji oyo nga bakwatanya abasoga nnyo nga ndi awo mu Esaayu nga tuli awo mu goddawuni zaawo sebwawa fayiro nga nina mpitirivu naye oli ansonyi n'essiira sigenda waka ekitongole kirala ne kinkima onyingidde na Lufeenya emboko n'enyooka mama awo emboko awo musajja n'alyoka bankubaza etteke bino bikonde bansomeseza zi Bayibuli simanyi oba ozimanyi bayi bakubuuza oyingira mu ruumu ng'eruumu eringa garage awo tulina Lufeenya ng'eringa garage ruumu ngazi bweti naye ng'abasajja nga buli alimu omutono nnyo ayina kilo 5-6 naye bonna bali mu kilo 10 bawanvu waliwo omusajja bamuyita Abe oyo musirikale waliko Yusufu waliko Maxwell ng'era nga ffe buli yali omunoonya ebiseera ebyo nga bw'awulira nti Maxwell bw'awulira Abe atya ng'omanya waliwo bamuyita mu Colors kati ntuuka mu Nalufeenya bangi gyeri bantadde akagundi ku matu mu maaso tolaba siraba akawero yoke baradde ku Lukwago webale nnyo bakutwala tomanyi wolaga oli ku mpingo bwoti amagulu basibye Lukwago biwero sajja yatugambye ekiri mu basement Miranga owoza biwero Lukwago Lukwago tinkugambe biwero engeri gye babonyabonya ffe si gye babonyabonyamu omuntu alina erinnya nga Lukwago mubwamo byali birala ani agenda okuwolereza ne Lukwago akirawo balo yalina nga 10 alina 50 oyingira mu ruumu eringa garage oyingira mu ruumu eringa garage ne bakutuuza wansi bakujjako eguuni nga tomanyi ko buli wayiseemu kutuuka tomanyi nawo oli kati ekisajja biba baseka bali awo musanyu gwe n'olowooza balaba abasimayiro n'olowooza abantu nga ssebo nga batandika
yangu otuuse bakuwa akamere saba kyoyagala kyoyagala kibaleeta oba kya mitwalo 5 baleeta ne bakuwa n'olya naye ng'olina agalya oba watidde dda olina agalya emmere nga baleetaawo enkoko ne baleeta minati maid oba amata nga tolina galya kubanga omanya ekiddako kati mu bantuusaawo ne banyaniriza ne baŋŋamba webalo natuukayo bantwalayo ssaawa zaali 7 ez'ekiro okutuukayo ne banyingiza mu eyo ruumu ne mbasanga mubona ng'etaala eyakka ne baŋŋamba kaakati pozi oli wa ddiini ki nze ndi mukatuliki oyo ono wa bayibuli si wa Kulaani muleete bayibuli nze nalowooza baleeta bayibuli kusomamu basomeremu maama baleeta bayibuli ngenda olaba baleeta bwuma buwanvuwanvu bwe buti bateeka baleeta ekigoye ekisweta bateeka baleeta enkoba bateekaawo baleeta enyondo bateekaawo gamba ate kati bayibuli togirabawo olaba nkoba olaba nyondo olaba kimu ngamba kati kiki ekimu ngamba nali sigirimanyi nti yeeyo kati ndi mu kwogera n'ono ali kwebuusa mbuuza ebibuuzo oli n'aneetoolola embakuwa mabega tu banteekamu ekigoye mu kamwa kisweta kiddugala kati n'obeera muli ne bakwata ne batandika okusiba ne bakuteekamu obuuma obwo munno era omuntu wananga azanyiso agamba nti ayegomba omanya anoonye ssente mu bubbi n'abateekamu wonna muno ne buwera muno na muno ne basiba enkoba kajjukira buli wakunyigako bw'ati buno bukuli obulumi obwo maama nga bamala okusiba bwe bati nga bagamba teekaawo engalo motoka yafeeriwa oba emundu yafeeriwa bakuteekaawo engalo jjukira eri tosobola kwogera kyokka wano bataddemu obuuma bakusibye n'enkoba eri waliyo kanyama ali mu kilo 10 plus emabega teri kwenyeenya kati abasajja n'atandika okubuuza ebibuuzo kimu ku kimu ng'otuuka n'okkiriza omusango gw'otakoze n'ogamba nze namutta n'ogamba basebo ne bannyaba ekituufu nze namutta naye nga tokimanyiiko wadde na engalo zino bambuuza emmotoka ne bambuuza ababbi ne bambuuza n'otuuka n'owaayo nazaalawo naye nga takikolanga nako kati nze omusajja mu tocha gye nayitamu awo nabagamba emmotoka manyi we ziri eziriwa ziri Luweero tugendeyo enkya naye nga nze mbaze nti bandikamu nja kuba mpumuddemu obulumi bukendedde kati bajje enkya nnyonnyole ekituufu nabalimbye baŋŋamba emmotoka weziri omanyi weziri nti weziri ziri waani nenteekawo erinnya waliyo muwonge naye nga taliiyo ayina mu kikomera gye ziri naye nga ddala kituufu kikola ki tozimanyi teziriiyo okimanyi kituufu emmotoka wagitunda Kongo naye obuli obulumi bukutuusa n'ogamba kambagamba biro bibagambye bawakanye kati n'otuuka n'obagamba ekyo ne bantwala ne bakwata nga zino gundi ne bamala okuseolo ne banyiganga mukono ne gizimba bwe giti bali kunyiga eno nga waliwo ali ku manege bali kunyiga eno waliwo ali ku manege asika nga toli mu ngoye akwatayo mukono bwoti nakugjamu emu kati nze yoliya kye yakola yanjibanjamu empale eno ejiini ensigaza boxer kati ng'oli akwata manege nakusika eno oli mu bulumi buno oli mu bulumi buli ate mukama toyogera oli na ekiro banchonyiza kumala kwa sawa 8 paka sawa 9 ogw'ekiro ne bakwata ne basitula ne bansuula mu ruumu nasangamu omusajja mwalimu Meja oyo yali ku musango bambi naye gwa gold nga tatambula wenna kye bamukoze Meja omanyi okuba Meja
nobanga we n'amagulu gano atambuza kano Meja yakola training ngali kutambuza kano naye ngali amazeeyo nga nasanga mu basatu nasanga Meja nesanga noyo Derek abali ku musango gwa mutoto mugaga muto owe Masako yadiweya nga tanakologo musango yali eri guno mulala ne bamuta ne era nga atonya masira naye nga ono Meja atambuza kano mavivi gatambuza tasobola kutula tasobola niba kugamba ngo oyo Meja ogambe embuzi Meja yawa naye nga atambuza kano teri kulya emikono jona gizimbye nembe gatako ntuwera aba basatu ate nga nze mutonze bansone bansula muli kati awo kumacha ne bucha owulira bigere bya muntu ajja jukira muli mwenna mwera baba bateeka muli ku mpingo teri nenga baba tebabasibye mulaba katwa tulaba awe na Lufenya twali tulaba nga twera bulungi naye nga mumwena muli ku mpingo teri kwekyo kyo kweta kulokola boti ku kisenge wansi ku emmere bwe bagireeta bwebenga da kirufu wuliro ogenda kufa nga apateti tolina na kulya na ogiriya ogikomba mu bukombe watu walina mikono gikola ki gikwata kulya n'ensisi zinkutte so embeera eyo bwe nagiyitamu ne bantwala mu kooti mu kwantuza neenzayo Kampala remand olwo mulundi kati ngeze gwa motoka kululi naliyo gwa muzeeyi kati muzeeyi tamanyi na wendi wewagula okola akasente kaze ate saagala bamanye nina na sente pa bajja kumbuuza ozijjeewa obadde osoma wano nentwalibwa ku Kampala remand kutuka Kampala remand nenkola essomero kyaki nenkola essomero Kampala remand nga bavubuka bonna balina okuneebuuzaako kikola otya nofuuka techa wabasibe obayigiriza kubba kwebale nnyo awo neneegattirako n'abaana muzeeyi chansi basobi awo kati nemba nga ningidde kati sobi bamuleeta mukwatagana awo nyingidde mu gurupu entuufu kati enoonya kimala olwonze ndaba kati eno ndi mu ddaala ki buno obutonotono buweddeko kati bona traininga abaana abavubuka nvayo n'amanamba kata started to book nga kona kajudde namba ez'abaana ababbi baagala tukole kati adenze nfunye ne group endala eya muzeeyi chansi kati be babaana hamu balina hamu mugezi kyovula banagambye nti abaana abasinga tubba lwa mbeera oba lwa group hamu abaana bakozesa baana kati balokole be bali babba kati wa hamu oyinza okubbawo kati security iti yakola emala kubanga akozesa abaali ababbi kati laba n'omubbi n'obwatuuka owa hamu ng'aze kubbawo bamulaba bennyini bali ne bamugamba gwe ono mubbi ne bwaba bamukute engabbye atwala abavubuka abo n'abagamba tugende tubikime kulw'ekitiibwa kibakola ki kyebeewa bano basiniya kati hamu yabawa emirimu ne balokoka kati benatandika nentandika okukwatagananga n'abo abaana funye trainings group y'abaana ntandise okusomesa benafuluma nenkola akabiina kabakaita IMF Impossible Mission Force bakatwata IMF Impossible Mission Force akabinja kano akatalemererwa kati nga nina connection nkolagana n'abaana ejjinja nenkolagana n'abaana ab'Elipanda nenkolagana n'abaana ab'omu Kigonde mu Kawempe nga wono batadde mu business mu Soweto ejjinja nga mu Sauli nga ninayo Mbiiko nga wono inayo abaana bakapulu abaana bakapulu be nga be bantu bangaabo badoni B nga be bantu bangaabo kati group kati nekiteekamu ebirungo n'empangisa ennyumba nga nene ababbi bwe bawummulira nga yagamaka mwentereka kati fridge yange fridge eyebibbe nga nterekamu amamotoka
bwe gabazi bazirese kirongo okumacha ngo budde bukedde ne ntandika okunyigira ddala eno si firimu bya ddala watu n'otuuka ne enalu saazo n'ogenda enalufeenya n'ogenda ku Ssemaayi bifaananyi byange nze nakatanga kufuna ebifaananyi bifaananyi byange byanalinamu bya P5 P6 byonna biri ababikwata bagamba tunoonye ono jukira bebajjanga okubanga saaki nga bagenda nabyo era nawaliwo n'omusirikale bamuyita Hakimu Wambisibwa alina ebifaananyi byange ne juzi namusanga nagamba nasanga mukubo nangamba kansubire nti wabirokoka nagamba nalokoka nangamba ebifaananyi birina waka so bwe natandika ofuna akabinja ka Impossible Mission Force kati ngani baana abo bagenda mu mayumba oli abeera yeebase abayebase bakugwako bugwi bakugwako bugwawo ne obekangira mu kisenge embagamba muleetenge emotoka eyo mwe bimutike ebintu byamwe eby'ennyumba n'emotoka mumpite njikime kati netandika nga nange okulumba nga siini ezo bali bagenda ne baziga kagwogenda enumba nabo nze mbavuga kubajja ku siini ne bateekamu ebintu mwebo oba biki oba TV oba biki masimu laptop fridge kati nga obitwala eri mweri ruumu yo ebyo biba byabwe abaana nze emotoka yange nganze nfuna motoka ye yange kati ngeyemu bwe ngenda bwente emotoka nenjitwala kwa hiyo motoka manjitunze milioni 2 oba 15 oba 10 boss mbawaako milioni nga 4 3 batuta amasimu laptop bikoze bitya gwe motoka bwogitunda era nobaako ne ku sente kati embeera nensigala nga ndiko ate nga nze nali driver ate nga ndi connected nnyo mu bavubuka nga banjagala nga otuuka mu ghetto nga bwentuuka mu ghetto bwenti mwemani n'emitwalo 2 mbawa beyagale kati nga nze mbateekamu naye manyi kye mbafunamu so nentandika kati ninayo ne kodi eri ya ku Facebook kati emikutu gyonna ngitega nina bamalaaya bampa emirimu nabo kati nga kizibu okunsanga mu wiiki na milioni 10 zinsumbuye kw'emirimu oba nagyo mba nagyo kati embeera eyo negenda ng'ekula awe nakwatibwa ate ku musango gwa BMK gwe guno gw'emmotoka gya motoka egyo emmotoka ezebbiri kati olwo bali bonna bankwata nenenvaayo ne kugwoli Katalatambi babuye yansonyiwa ne bali ne bali ne bakutwala Kampala limani we bakutulugunyiza okola chapati bikoze bitya era si unovaayo awe nate nefune mbanga luwongenda nvaayo nina obukodyo ki obupya kati ate nenva nenkola ka group awo oli munno temukyakwatagana tuwe nga twewuliza akola bibye nawe okola bibye nga naye prison alizitambula jukira bintu bino bibiriza tonyumirwa myezi 6 obonaabona myaka 2 oba 3 mukomera obonaabona myaka onyumirwa myezi 6 kyovula abamabaala zino zonna zigagawadde ku bantu abalinga ffe emyezi gino egisooka gino giba gyakunyumirwa gidako kubonaabona kati ate bw'oba olukobadde okoze bw'ogenda okoma kagenze bakabbye balooyo oba b'eŋŋanda oba b'emikwano kati okoma ng'otandika ku zero kati omuntu eyali avuga akamotoka ko otambuza bigere oba enso endya chapati nayo ya lutalo ogamba nedda nina obukodyo bwange omalirizo zeeyo kasita ogamba nti kanzibeyo gugumu nve ogusemba ogwo kituufu bwe guba gusemba oyinza okufa bwe guba ogusemba oyinza obutaddira ddala ne bakusangula mu maapu ye Uganda ogamba kanzibeyo ogumu kusoba obanga ogambe nti kulokoka togezaako wadde lokokera ddala kati bwe nakwatibwa ku musango gwa BMK nagwandibwa mu kooti ya Buganda Road Makishoni Bay omulamuzi bali bamuta Kalemani Jackson kasaazi no mwogezi wa judiciary ne mulobami matovu kati nga ina failures 2 Amazon V8 ina ne dollar TX balloon gazona bazibalidde mu milioni 2 wa milioni 2 nengo omukulu gwe bakutte
nga tasobola kuweza kodali kakota wadde emitwalo milioni 2 tazirina. Tolina yadde 2. Jukira wakava mu kkomera tolina kyoli. Kyenina ate nentwala bino ate nenzicakalamu. Nga zaggwawo dda naye ng'obulamu nze siri kulaba. Kyovulaba banange ng'olina maama wo. Ntungo olina maama wo nga wakyali mulamu oba olina omukisa. Nga nze nga maama wange ng'akaaba buli lunaku. Omwana wange embeera gyali mumbi. Nange nze mwenyini nyini nzifuna siziwa kitiibwa ssente. Ne mama olwezi nga tomuwaako. Nga ntera kumuwaako naye ng'omuwaako era olunga tomugambye nti woozijje. Naye bw'ojja n'okwatibwa ajaga mwana wange. Lwaki tobivaamu? Naye bw'aba eri ku poliisi mu basirikale, omwana wange si mubbi, omwana wange si mubbi. Ekituufu. Ye maama oyo. Naye bw'ajja eno n'adda nga mwana wange ojja kunzisa puleesha. So natoba n'egyo emisango ku Buganda Road ne ntuuka ne ngimaliriza najjo. Wagimala otya? Baakusonyiwa? Bampa beyiro ne ntambula nga ne reportinganga. Kati ne batuuka ne basaba ebintu bye baasaba mu kooti nga tebiriiwo nga babisaba oli nanyi n'emmotoka ojulizi. Jukira oledde wamuwaddeyo dda temmotoka oli yazigula. Oli agamba ona mwana ndese buleti. Kati bamusaba obujulizi bw'okuleeta gundi okuleeta longbook biki ebyo n'ebirala nga tabirina. Nansonyi naye ne bagugoba omusango. Bwe bagugobaawo n'enzirawa ebweru kati bulungi. Mu bufunze olinga yaguwangula. Naye nga kituufu mu mutima nga nkikola ki? Okimanyi wagibba. Kati bwe nadda ebweru okweyo bwe nakwatibwa kugwo musango nga situnatuuka mu kooti muhangi mayinja 3 ono gwe bakwata byakayula ne bamuteekako omusango awo Makindye abasirikale abo. Muhangi yansitula bankuteeka ku CPS awo ne banzizaayo embuya. Banteekakawo abantu abalala ne bajja ne bankima ne bantwala embuya. Embuya ne ntuukawo kati ne bampa ne kutuuka bwe nasanga abavubuka bwe bati bonna bali mu layini bwe bati naye nga buli omu ali ku mpingo bw'ati n'omulala mpingo bali beetoolodde bwe bati mu kwebaka. Sokoleke baakutwala Luzira? Nga sinagenda Luzira. Ekkomera lye baakutwalamu? Nga sinagenda Luzira nkyali mu poliisi bantwala Mbuya Barracks. Kati mu kutwolo gye banteekamu n'osangayo nga abasajja bali bwe bati babasibye emikono nga bola mpingo bwe bati. Wano ne bakusiba n'oyo munene ne bamusibirako ne mwetooloola ne bali wano beesibye akagundi bateeri kulaba babasibye ka baleeti bakuleeta ne bakugatta bugasi ku munno bwe bati. Kati bw'oba gwasembayo oba tolina gwe agenda okusiba naye temweraba. Kati obalinda obubaleeta bakugattako oyo. Kati walina gwe bangata naye nambuuza oli otya bulungi kiki nemunyonyolamu naye nanyonyamu ebibye. Kati nanga muganda wange nga ye bamusibidde ki? Yali kugwa buyeekera. Kizibu gye ngamba nti gavumenti awo baleeta nti eri bwe bakutwalayo bakugatta ate n'omuntu alina akola ekitiisa. Bakutadde kugwa buyeekera. Ate kati gw'oli kugwa bubbi oli gwa buyeekera. Olaba mufuna connection eyo. Kyonga ngambe nti bw'ogenda mu prison omwana bw'atakyukirayo avaayo ayonoonese. Jukira kakati awo balikirira ikiro okuyigiriza obuyeekera. Era bangi babingamba nnyo ni contact zonna nenzifuna byonna nembifuna era kimusobola okujja gavumenti byonna mbimanyi engeri gye bakolamu engeri gya nanconnectinga ku Kongo biki naye nze lwakuba nti nali wagenda nize nga sibiri mwandaba sente zange nzifuna mu bino saakola ki saabigendamu ebyo. Kati omusajja bwe namusangayo ne bansiba naye n'anyaniriza n'ambuulira omusango gwaliko nange ne mubuula n'angamba kakati olaba buli ssaawa 11 wano kuba lutalo era weetegeke. N'engamba ssaawa 11 ez'okumakya bw'ojja kuwulira bw'owulira engatto ng'ekukaaba Maria Mungu abazze. Nga Maria Mungu n'engamba oyo Maria Mungu yeetuuma linnya yali atulugunya abantu mu biseera bya Amini. Kati wano tumulina bamuyita Maria Mungu. Sokoleke nga mu kino ekiseera oli naye yeetuuma Maria Mungu mukomera we embuya embuya ne kati gyali kale simanyiza okuba gyali
Ninga nikinemu ye Maria Mungu ngamba kati owulira engato ezingejja manya Maria Mungu baba ina gwe bakimye saa 10 ku macha baba agenda mu breakfast yebere etya kuchulugunya era oliba mukima na agenda akaaba wowe banange ng'olumanya bagenda bamukuba kati abati bali mukubirana abula abati amajalaga kati gwe tonaba kumanya kati ono yabingamba kati mba ndi awo mu dakiika ntono budde waito omanyi bwangu w'okukya ne bukya omukulu ne bankima Maria Mungu najja engatto tu kasaba Julia bwe tunoba bali mutulo asituka nagamba baba kimanyi baba twalanze buli omadda kwebuuza bamala kufuluma buli omunaga katumusabira oyo kati mba ndi awo nga bankimye ajja bulungi kumpinga abuuza yanga konze chei mdoza bayitamu balimu yanga omulala ayogera erinnya Derek konze wanje aya twende muje kumpinga muje musumululo oyo ningenda bantwala yansituna busitu zeti saati akiza kuntambula yakubeba bubebi nangamba goli mwana mulungi tugenda ojja kunyumira ngenda kuwa chai walo kunywa chai neto gamba banno nti kwadde chai bano basajja bakulu goli mwana muto ngenda kuwa chai onywe bulungi ninganze mazo kungambya ekigenda ekijja si muntu nempanikibwa amagulu tukayibwati nampanika amagulu ku muti bwe guti bali bakola akagundi ngabula ba golo y'omupiira bakola embuya kati ate ko kali mu room kakantu kali sikanene bwe kali bwe kati kali mu room kati wansi nampanika amagulu wansi mutwe ne gutunula wansi eno naleeta ejinja dene bwediti liri mu half kilo nalisiba kumukukagua alisiba wano ku bintu ku mali yange yasiba ejinja liri mu half kilo oba kilo aweliti nalisiba ku busajja wano nakaguwa kati nakulekaawo natuulanga wali nadda mu kunywa chai kati ekintu ekyali awo bulumi otuuya n'ennyindo n'otonya ebinyira n'okaaba amaziga go ne gaggwayo jukki bulungi buli atudde wali akutunuulira ali kunywa chai akusumuludde akusibye ngamba maaso nga yakusumuludde akusumuludde olaba buli kigenda maaso omulaba wali eri eno okaaba akusibye muli mu kasenge mulimu babiri bwe muti muli kasenge katono bwe kati gundi eri wansi ekintu obulumi buli kumanege wano buli kuluma eri amagulu gere obulago buli kuluma muno naye nga obulumi obuli kujiva wano kati akwata n'agamba nti njagala ojjuze n'ateekawo ekibakuli njagala ojjuze amaziga muno nga tegajjudde tovaawo awo okaaba amaziga gajjudde bakuli n'ateekawo kibakuli awo katula nti obeera bwoti kati byonna ebiva muno byonna biyiika muli wakaaba nakaaba omusajja nga ye mukulu ali kulya kakyayike ebamuleetera walagi nadda mu kunywa walagi tali kukujjawo n'amaliza luvannyuma n'amaliza okubikola najja n'akujjawo ate akujjawo bulungi ajja buzi n'asumulula n'ogwa n'aseka basebo ne banyabo emboozi ekyali mpanvu emboozi ekyagenda mu maaso mbadde mbasaba tukwatagane mu kitundu ekyokubiri tumanye byaggweerawa tukomye bamusumuludde agudde wansi ng'ekitereke oba nga kifene naye nga obulumi bw'amaanyi twesange mu kitundu ekiddako